abanyankole bakeera every time ekyasinze kugenda kulya Christmas kukeera nga abanyankole bagenda bakyabula ennaku abiri amatambizi gonna abiri musa n'asanga weebali n'alundeete nayo kyobusa ne babanyankole bakeera mu kyalo. Njagala mumbuulire lino ejjoogo lirina okukoma mujoze nnyo abanyankole buli kye mukola kyonna mwogera ku banyankole buli ekirimu ekyokuba nti abantu oba basiru mwogera banyankole buli ekirimu ekyokuba nti bafala mukiteeka ku banyankole. Njagala gwe liri pazo ombuulire bw'oba ogenda ewammwe oyitawa oba bw'oba tolina mmotoka ng'oyagala genda wammwe olinnya baasi ki baasi olinnya zaawa. Sagala mukwate ekintu ky'ogamba nti abanyankole basinga okukeera okuva mu kibuga ne badduka ne bajja Embalala ne bajjawo nti bonna baba bajja Mbalala. No, ekkubo lye mwesibyeko baasi ze mwesibyeko tezigenda Mbalala wokka. Ekyo nakyo njagala mbeere mukyogerako. Baasi eva e Kampala esooka Masaka esooka Lukaya esooka lya Ntonde nga tenaba na kulowoozaako wadde otuuka Embalala. Ne lwaki buli dakiika mbeera abanyankole basinga okudduka mu kibuga abanyankole bapapa abanyankole simanyi abaali bakolawa. No njagala mukimanye nti abanyankole sifefeka abalinnya baasi za Global namwe muzibeeramu kubanga nga tenatuuka Mbalala esooka wammwe kati mwe mulinnya baasi ki buli kimu kyonna mugenze ne mukiti abanyankole buli influencer yenna ali ku banyankole mu Christmas season abanyankole bebakeera okudduka no mutuwaka respect bannange tuli styled up. Kasuku Sharomu Ntambi neriri pazo muveyo mubulira abantu nti badaye twade tuzanya naffe zo basi ze tulinyanga tugende ewaffe. Sagala kulaba muntu ye nazala wa munyankole wano sagala temuddamu kutuzala wanti ni katika mbuze ensawo ziri awo abaganda mwe mutalima okitegeera mwaba mwe mulima mwanyi ffe tulima matooke emmere yo neva waffe kati nga ndaba baasi kupakiddeko mmere abaliyo bapakira emmere ogitwala Masaka bebaani simmwe kuba teri munyankole ayinza kupakira kabeji teri munyankole ayinza kupakira tooke ng'alijja Kampala nti alireeta Mbalala kati aga amatooke genda ku baasi ebyo bipakidde awo mu parking nga biriko amatooke ebipakidde mu buddeya bipakidde ekibyaba kisi byammwe abaganda namwe muyina amaalo kuvala lero muleme kukisiba ku banyankole fekka ssebo. No kino sigenda kukikiriza nze nga buloga akulira ababuloga bona mu Western Region nze ddoboozi ly'abantu bange tinkuza kuyikiriza muntu wena gumanaazala w'abanyankole mu style egi gwe njagala omuli bona nga bwe boogera bonna ba Masaka kati mwe singa mubate muyina motoka nga Katonda bwe yabayamba ne mugula amamotoka mwandibadde kati mulinnya baasi ki kati njagala mukimanye nti mbate abali mu kulinnya Global abalinnya Tawisi mulimu abaganda n'abanyankole n'abatali banyankole mwebali naye nga bonna balinnya baasi bakola ki bajja Mbalala oba bagenda Masaka oba bagenda Lukaya okitegedde kati saagala mukwate ekintu kya baasi ezo ze mulaba ezijja Mbalala mukisibe ku banyankole bebasooka okudduka no we are styled up fe abanyankole kati twakulaakulana bwe tuba twagala kujja mu kyalo twetwala era ogenda kulaba baasi abantu enaku z'omwezi nga 23 24 25 lwe bagenda okulinnya baasi naye kati abali mu kudduka mu kibuga abatya transport yemmwe abaganda ab'e Masaka mwe mutya transport ab'ekimanya kabonero mwe mutya transport mwabeerukaya mwe muli mu kudduka mwanguwa transport egenda kulinnya Masaka batusabe emitwalo 5 febe twabimanyiira tulina ssente abanyankole tulina ssente titwakire bali yabanya tetukyali banyankole bali mwali mumanyi abaana loogo kati twakulaakulana twetwala bwe tuba twagala kulinnya baasi essente zonna ze batusaba tubalwedde ozisasula kubanga tuli bulungi okitegedde kati boolabye mu baasi abo bemulaba mu baasi neraba namulabye ng'ayogera bemulaba balinnya baasi nga 2019 21 abo bonna baganda be basinga okutya transport. Council Amount 256 is my name. Banange munoonye omugaati gwa Tim gwe mba mulya mu maduuka monna mweguli mulya omugaati gwa Tim kandi abanyankole mu festive season egi wano otaaha nakweshenjereza gurira abanyankole gurira bamaama batata banyakwenkuru omugaati gwa Tim kuba agulyeho nibaza kwebaza bamanye ngo twire n'okora bamanye ngo mwaka tugubashazire. Council Amount 256 is my name. President Western Quality Bloggers Association.